okuweereza buno bwe tubaddemu simuwulirango kigambo kyonna ng'oggyeeko eziri mu kika kyammwe n'ekyo kya bulijjo era ekika ky'endiga si kye kyokka kibaamu abantu abagamba nti ono si ye mutuufu. Ebika bingi birina ensonga ezo ate ebika ebimu birwawo saagala kukitunuulira ng'ensonga enkulu kubanga mu Buganda tumanyi nti Ssaabasajja mwenkanya era abantu Ssaabasajja bw'aba alamudde abanyigirizibwa ennamulaye bayinza okukuluma okumala akaseera naye bamanya nti Kabaka bwe yasazeewo kubanga Kabaka tasalawo mu ngeri yakubaako byanoonya. Kale siyinza kukkiriza nti nno bino ebyekika bye byavuddeko endooli nze ku lwange Omutaka w'omwa Daniel Bbosa abadde musajja mukkakkamu nnyo ayogera mpola abadde ku lukiiko olufuzi mu lukiiko lw'abataka kale ngira ne mbasisinkana era mbaddewo ngenda kubasisinkana enkeera naye yandibaddewo ye muntu gw'otayinza kufunako nsonga kozesa ekintu ekyenkanidde awo era gavumenti ku luno kasita omutemu omuwaali gavumenti tugikoowoola omutemu oyo wamujjanjabe n'eddagala erisinga awone atubuulire eyamutumye kubanga yajja mukyala tayinza kufuna mirembe kubanga ategedde ensibuko y'obutemu obwatutte bba n'abaana naye n'abaliga bonna naffe ffenna emirundi mingi nga bwe tulaba wabawo okunoonyereza oluusi biggwereeyo mu kunoonyereza nekulu twagala tutegeera ekituufu ate n'omulala bamutegedde wa ku kyalo kwenawulidde twagala mu kunoonyereza tufune ekituufu bw'ate abantu banatandika okutemula abakulu b'ebika olw'ensi eneeva eti. Mu Buganda wano abantu bonna benyumiririza nnyo mu bika byabwe ne bwe mubeera mu maka omwami aba wa kika kirala okuva ku mukyala awo okuvuganya tekuggwawo boogera bibiri omukyala n'ayogera ebibye omwami naye okuvuganya okwaffe kwa nnono kwa buntu bulamu teri agwa munne mu bulago kakati naekyo abakulu b'ebika mpagi nkulu mu kunyweza ennono zaffe mu Buganda egamba omuntu atta omukulu w'ekika abanga ayagala okufumita oluwombo lwaffe ennono yaffe kubanga ebika bye bitugatta twenyumiririza mu bika ebyenjawulo naye ate tumanyi tuli ba Luganda olwokubanga Ssaabataka waggulu abeerayo era tosobola kusanga muntu mu Buganda atalina kasonga eno nkulu nnyo ekyenkanidde awo era tetujja kutereera okuggyako ng'abatemu bategeereddwa oba waliwo ababa batumye babakwate bati bagenderedde mutaka nga muntu naleera babakwate kuba nako kuba gwa butemu. Maama tukusaasira siyinza nakutegeera bw'osobola kutuula n'abaana be mwabadde nabo tusaba Mukama abakubye. Nasabyewo ekitiibwa Antony Wamala minisita w'obuwangwa n'ennono abeegatteko ng'ab'ekika ng'ab'enju ate n'olukiiko lw'abataka enteekateeka ennuŋŋamu ekolebwe tusobole okuwerekera omutaka era tujja kuba bumu nammwe mu kumuwerekera. Naye kyenjagala okutegeeza Obuganda kiri bwe kiti nti waddewo obaddewo okukaayenda obukulu bw'ekika ekyo tekigaana kufuna bukulembeze bujja kubanga mu nnono
wabaawo okujulira oyo aba asingiddwe owa Kisekwera yasigala mu ntebe. N'olwekyo Daniel Bbosa abadde Lwomwa otuusa nga Kabaka ayogedde ekirala kubanga yajulira Bwakabaka. N'olwekyo Daniel Bbosa bw'afa era asikirwa ekika ne kifuna Lwomwa, singa Kabaka aliba asazeewo ekirala era tujja kukimanya mu budde obwo, naye enteekateeka nga bw'ebeera mu bika erina okugobererwa ne kulungi. Kabaka kyali basazeewo kitujja era okugenderako mu budde obwo nga Kabaka amaze okusalawo. Ate Kabaka asalawo waaba asaliddewo, tetugenda kumugamba nti tuwe ensala mu sabbiiti emu oba mu mwezi gumu. Kabaka ajja kusalawo waaba asaliddewo, era mukimanyi mwabaliga muwulidde Kabaka emirundi mingi ng'awa ensala misango egy'enjawulo mu budde bw'aba asiimye nti bwe butuufu. Awo nno tusaba abaliga bonna babeere bakkakkamu, tusaba n'abawandiika ebisavuwaza nabyo babikkakkanye, tuleke ab'enju bakungubagire bulungi omuntu waabwe, batali kuwaawaaza nnyo matu n'okweraliikiriza abantu. Byonna bireke mu mikono gya Katonda ku nkomerero yabyo. Twakuumye bubi Ssaabasajja Kabaka.